omuntu ali mu kuyingirira okuinvestinga e Uganda ng'avudde Bulaaya ye mwennyini nga ye omuntu yalisoose ne yeekolako kye bayita personal study ne yeesoma nga ye omuntu n'asobola okukola ki okwezuula okwetegeera kubanga okusooka ndowooza abantu babadde tebakimanyi bulijjo ngenda babadde bakimanyi ne babadde tebakisangako birowoozo kuba ebisinga babimanyi nenze ngenda bayamba kino bakiseeko ebirowoozo buli muntu alimu abantu basatu buli muntu alimu entrepreneur omuyita otyakozi entrepreneur buli muntu alimu entrepreneur buli muntu alimu manager ate buli muntu alimu technical person be bantu bameka basatu kakati ng'osoloozeza ssente z'okuva e Bulaaya walisoose n'otegeera nti ngenda Uganda abantu bano abasatu abandimu ani gwenkulembeza ani gwensoosa nsoosa entrepreneur nsoosa manager oba nsoosa the technical me ku bonna ani asookayo kakati okusoomozebwa okubadde okusinga okubeera okunene era we kukyali olwaleero nga tekunnaba kugonjoolwa be bantu baffe abali e Bulaaya abali tekiniko ne baweereza ssente e Uganda oli asigaddeyo ne naaziweereza e Uganda naye bwe ssente bwe zimala otuuka e Uganda n'afuuka entrepreneur ate n'afuuka manager ate n'afuuka technical person abantu basatu mu muntu atya kakati era na kino njagala tunula mu kamera nkibagambe tewaliwo omuntu yenna yali asobodde wansi w'enjuba wano abantu abo bonna basatu bagatta mu muntu omu n'abajjamu ekintu ekinene nga tabaawudde taliiyo bw'obeera entrepreneur yagalagaana mu businesses z'olina oteekwa okuzifunira manager as overseeing operations definitely bw'obanga oli manager oteekwa okubeera ne ba technical people abamanyi how business operates from the ground aba operating a business. Thank you. Kakati gwe bw'obanga oyagala kubeera entrepreneur mind you entrepreneur obuvunaanyizibwa bwo nabwo katubwawule bw'obeera nga gwe vision bearer company oba organization omulimo gw'omunene gufaanaganako n'ogwa Semaka wano mu Africa gwaba nagwo ebiseera ebisinga Semaka buli wagabana obuvunaanyizibwa ne madamu n'awunzika ng'akoze obuvunaanyizibwa obutali bubwe agenda okwesanga ng'ebibye by'alina okukola tabikoze ng'ali mu buvunaanyizibwa bwa muki muntu mulala. Kakati bw'obeera entrepreneur ng'oli London nedda oyinza okuba ng'oli Somalia oyinza okuba ng'oli Kenya naye nga gwe vision bearer gwe nannyini kirooto obuvunaanyizibwa bwo obunene we businga okubeera kuloota ku steeringa we na kumanya na kubeera na kifaananyi wa byokola gy'oyagala biggwere kwegamba kwe kuteeka ekirooto kyo mu nkola. Kakati gwe obuvunaanyizibwa bwo bubeera obusinga okuba obunene kuvuunula kirooto kyo ky'olina okivuunulira manager ali mu kumanagingira abantu bo oba ebintu byo ekifaananyi ekyo bw'amala okifuna ye ng'akibreakinga down ng'asooka akiwa ba technical persons ng'ate basooka bakissa mu nkola ng'olwo kampani esobola okukola ki okutambula. Lwaki akantu ako Ibrahim kayisizaawo nfunye okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo mu bantu be mbadde ndiiringa nabo nga omuntu agasse byonna mu muntu omu. Lwaki ngamba agatta byonna? Omuntu abeera emitala w'amayanja naye nga yali mu kulagirira omusajja akoola kasooli bukya bw'asobola omukoola n'atamuwa chance omuntu ali wano kukozesa bukugu bwe na bumanyirivu kukola kintu ky'amanyi bwe bakikola. Chris nga tetunagenda wala mbadde nsaba tujjewo akantu katini nnyo ku elementi zino essatu omuntu okubeera entrepreneur manager oba technical person. Ebiseera bisinga ojja kufuna obudde oyogeremuko n'omuntu akugambe nti bwe nakwata nenderigatinga buli omu azannye roolu ye nabbibwa nanyagibwa naferebwa. This time round nsazeewo mbeere Ibula yeekubidde ekyeyo
Ibula atandike kampani ye, Ibula abeere manager, bweba yakuzimba Ibula yekwatire n'omwiko yezimbire. Ayinza obutezimbira ne nabeerawo nga bazimba. Either way. Bwe okukola. So, kati omuntu ono omuganda agamba nti yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Omuntu ono nga biddwa nga yafuna abantu n'abadelegatinga. Omuzzaamu otya essuubi asobole okufuna abantu abalala bazanye roles zino naye asigale mu kiti kye kampani yetambule amagoba akoole. Okay. Kakati ekyo ekyokuddibwamu tulina ebintu bibiri. Tulina management tulina kye tuyita management by abduction ne tubeera ne management by delegation. Ebyo ebintu bibiri byawukana. Okusooka nali nzijeeyo luli omulundi ogwasooka nali mbajjiddeyo obuvo n'obuddo. Lwaki tusaanye tubeereko abantu abakugu be tuyingiza mu bintu byaffe bye tukola. Ekyo kyo mu baddugavu togenda kibakaka, togenda kubaggula bwongo kiteekemu ku mpaka, ekyo kyagaana. Wabula ate abatonotono abasobola okukikola abo bo nyinza okugamba nti Katonda ayina engeri gy'aba abasaasidde kuba si kyangu. Ffe tuyina kye tuyita okuconforminga to our own biases. Nti ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga tukamenyemenye kadde mu Luganda abantu bakategere bulungi. Ebiseera ebisinga ekintu ky'omanyidde mu bulamu bwo nga kibaddewo ebbanga ddene omuntu bw'ajja n'agezaako okubaako engeri gy'akitataaganya oluma n'ogwewangula okulaba ng'okisigaza. Ekyokulabirako kye nsobola obbawa omuntu eyazaalibwa mu maka amasiraamu oba amakatoliki oba amakristaayo okumukkirizisa nti eriyo Katonda omulala akola nga mulokole ng'abadde eno oba sayidi eri ekyo kibeera kizibu oyinza n'omufiirako n'abeera nga takkiriza. Kakati ne mu investment bwe kityo bwe kiri. Abantu baffe bano balina okukimanya. Buli lw'ogamba nti abantu basatu obabeeremu ku bibiri wagenda kubaawo kimu ekibaawo. Business egenda storinga era yensonga lwaki olaba mu Africa by the way ndowooza kino sijja nakyessa ku Uganda yokka mu Africa yonna across abantu abalemedde abantu abo abasatu n'abassa mu muntu omu be bantu baffe ababeera mu bulamu obwa bulijjo business ebeerawo ng'ereeta akasente lifestyle yeeyo ya kigagga naye amannya gaabwe tegatera kugenda wala kubanga bw'oba tosobodde kudelegatinga buvunaanyizibwa bwo n'obaako omuntu omulala gw'obukwasa kibeera kitegeeza abantu bagula gwe tebagula business. Kitegeeza bw'ovaawo ne business eteekwa okukola ki era kyova olaba nti ne mu businesses ezibadde zikolebwa abantu ssekinnoomu abantu batera kuteekayo kye bayita face value. Face bw'evaawo era omuntu ajja n'agamba omwami Nowaawo yafa wooteri kyova olaba tekyakola ki tekyakola. Kitegeeza nti omuntu teyasobola kwetoola mu business neekola ki nesaanawo teyasobola kwejja mu business nesigalawo neyeeyimirizaawo yokka yonga era ebiseera ebisinga bimanyi okubuuza abantu nti singa oba toliwo okumala emyezi ena business esobola okubeerawo omuntu naggamba sisobola. Ebintu by the way ebintu bino bisatu byanjawulo. Okubeera entrepreneur okubeera self employed n'okubeera professional ebyo ebintu bisatu byanjawulo. Omuntu ali self employed ye muntu akeera ku makya n'agenda ne yeekozesa talina boss wabula ye boss we. Ontegedde? Professional ye muntu nga lawyer ye muntu nga doctor bw'oba tomusanzeewo kyangu nnyo okuvaawo ne batakujjanjaba. Kanso wo bw'aba taliimu mu office oyinza n'otuuka wate ng'alina company ng'olaba abaana batudde n'ogamba mbadde nze njagala kanso Ibra taliiwo nti taliiwo simu ze teziriiko kanzireyo nja kudda. Oyo omuntu entrepreneur ye muntu gw'osobola okugendako nga taliiwo ate ekifo mwabadde ali omuntu aliwo n'akusavinga n'okola ki n'otambula n'ogenda. Kati abantu bali bw'obadde oyogerako abayise emikululo egy'okutulugunyizibwa eddagala teriri mu kukyekolera era abantu abagamba abakantu kano kawulirize nnyo abantu abagamba nti ekintu kino gundi namugamba okikola n'akikola bubi kangende nkyekolera abantu abo tebagenda wala ekyo bakulimba. Okusooka ennaku omuntu aoperatinga mashini ya bakery gy'ayitamu gw'abadde asiba ettaayi mu mirimu gyo gy'okola obadde ku managerial level kati okkiriza eddaala n'ojja weoperatingire mashini olw'okuba omanyi bwe operatinga mashini ey'omu bakery ekuba eŋŋano bigenda kukutama. Ekigenda ovaamu nga bimaze okukutama okimanyi kudda bbali kuleeta muntu mulala abikutuuliremu
wejjeko obuvunanyizibwa obusitula obumukwase odde ebbali olwo bizinensi eba efuuse yiye nga gwegivuddemu osigadde giryamu ekigenda okuddamu okubaawo awo bizinensi kusanawo nga gwe totegedde. Kakati abantu baffe bano mbagamba ntya eddagala ly'okuba nti wali onyagiddwako abantu baffe wano awali awaka ate Ibra by the way ndowooza saagala kukozesa lulimi lubi naye tosaasira nnyo bantu bano abantu abamu bakyagala kibeere bwekityo mulimu abakyagala nga bakyenyumiririzamu era olya kugamba n'okugamba izirike bazitwale kwegamba mulimu abakinyumirwa kibeere nga bwe kikola ki. Abalungi abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga wabula nga ku mugoba nsonga kuno tukola ebintu bingi nnyo tulina kye twatandise kye bayise the radio interface. Radio interface eno tugenda kuba tutunuulira ba radio personalities, tugenda kutunuulira radio shows, tugenda kutunuulira radios engeri gye zikolamu. At the end of the day tujja kuba tukuleetera radio personality wo ng'ali ku radio wali aweereza. This time round tugenda kubatuuza nga bwe tutudde wano tugenda kubanoonyanga mu radios tubakuleetere. Era nga case in point twatandiseeko project eno mpola mpola. Yafunye good reception across the whole world era nga nkutegeeza nti ekyo nakyo twakikoze kiri mu kutambula alhamdulillah. Still era wano tulina program yaffe ey'ebyobusuubuzi that is the business mind. Business mind eno bantu bangi nnyo bakyusizza obulamu nze ndaba bulabi simu zenfuna ne messages zenfuna ekyusizza obulamu bw'abantu. Kakati olunaku olwaleero tusazeewo tukoleyo special episode nga special episode eno ya ggandaalo lya Ssekukkulu eno eri mu ye part 2 ya program gye twasembayo okukola ku luli ensobi ezikolebwa bannabulaaya twasembayo okukola ensobi ezikolebwa bannayuganda abali ku byeyo mu nsi ez'enjawulo. Olwaleero tusazeewo tujje ne business baganda baffe banywanyi baffe banyinaffe basenga baffe ne batata baffe ne bajjajja baffe ze basobola okuteekamu essente zaabwe eziroka. Chris atandise ne element gye tubadde tetusobola kutunuulira ffenna nga tugibuusa amaaso ey'okubanga gwe oyagala kukola byonna bamanyi n'okuyisaawo byonna nze nja byekolera tasukka mutendera gusooka era fawo bw'oba ogususse tukimanyi ogenda kutuuka oplatuwinge obeere ku kifo kimu kubanga bw'oba tosobola kufuna bw'oba toyinaayo muntu mu bulamu by the way akantu kano njagala kabagamba gwe bw'oba olowooza nti mu nsi olimu omutuufu omu kibeera kitegeeza ensi yonna erina tutwalibwa butabika n'ekeberebwa kaddemu omulundi gumu bw'obanga mu nsi omanyi omutuufu eyeesigika oli gwe wekka kitegeeza ensi yonna erina okgenda ebutabika bagikebera emitwe gw'osigalewo ekitasoboka. N'ekyokubiri bw'obanga omutuufu olimu omu kitegeeza ogenda ne muggulu ogenda bbaayo wekka kubanga ffenna gye tukolerera bw'oŋŋamba nti omutuufu ndi omu nze asobola okwesigika ndi nze nzekka kitegeeza nti ne bwe tunaaba tugenze mu layini ogenda kubeera kubanga abalala bonna olowoozeza tewali wasobola kukola ki kwesigika.